ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello. Yes. Wangambye kawempe ku police. Yeah, waliwo nze nkyali ku ttaano anti owedda mbalinze. Nkubuuza ongambye kawempe ku police oba nzije ku ttaano. Komawo police nze wengenda obasanga kubanga lwaki sikuno naawo? Owagala onone? Saagala nti kubonyaabonya nnyo. Waayo mwandizi sitaddamu nfiriza okukola. Sorry, nja kugulirayo juice. Kale nsange eno kale ku ttaano nga kukidde erugoba. Kale kankusangaawo. Kati ye taliiwo ali eri ewambogo wetwambukira eri ku poliisi. Ku poliisi kale kankunonaawo then tugendeyo. Kale mukwano. Okay, bannange tugenda ku surprisinga omu bwati wa mwana muwala Kiri. Mwana muwala bamuyita Kiri Lydia. Tugenda surprisinga omwami we omu bwati ali Oman Kiri Lydia. Era amuyita Mr. Right. Nenga yangambye ekituufu nanga Shifa. Munange love tugisanga in so many ways, in so many different places. Nango mwagara wange bya online kwetwefunira. N'okusinzira bambi ku bwenjogera naye ndabira ddala nga ye Mr. Right wange omutuufu. Era mwagala nnyo leero birthday ye njagala gimakinga special. So I can't wait. Era oyo gwe muwulidde nkubira ye sister w'omulenzi. Era mubyewuliriddeko gwe twayitiddemu. Kati ye sister w'omulenzi namukubidde ne mugamba nti ngenda kukolayo ka delivery just nze ndi mukozi wa keeke. Kwegamba neeyise owa bake for me. Neefudde nti ndi mukozi wa keeke just ngenda kukola delivery. Era ye kyakoze eki. Kyalinze mu deliveringire keeke yaani ya brother we. So katutuukeyo tulabe okusinzira bwatugambye. Tugenda ate tunoonye Mr. Right wa Lydia. Tulabe bwe binaaba oli ku Baba TV tovaako. Bake for me ku keeki yaffe gye mugenda okulaba. Ate era abajjeko gift hampers ku kimuli kyaffe eky'omulembe. Tetukuyitaako kubanga kuba tuli wano wa Las Vegas genda aba Los Angeles Paris. Atumayongere mma. Ali kusibawo muwulidde bwe tunaaba tubuze tunadde emabega naye nga tulina kwekwata ku ono kubanga yakola ki? Yamanyi omwagalwa waffe engeri gye tuyinza omumufunamu kubanga Lydia tamanyi sweetheart we gy'abeera. Tamanyi mwami we gy'abeera nga bwe mba bunnyonnyodde ensonga bwe ziri tamumanyi. Naye tulina kwekwata ku sister. Era omwami ayitibwa Mushabe Ambrose. Tetuyiseewo olowooza. Kankube essimu. Oba muli mu motoka. Anti nze simanyi nakoma batukuyiseeko. Ndaba Vision High School Kawempe ekipande. Vision ali kuweta ku left ng'oveeno gye muwadde mulaga. Olaba mmotoka ya kala kindabika yegwe ayambadde akateeteyi ka orange. Mulimu black. Mmotoka ya black. Kati yegwe ali mu kateeteyi ka orange. Tukulabye. Genze, how are you? Bananga olabika bulungi? Ndabye omuzungu ng'ajja ate ne ka dress kanyinyi. Buli gyonkolaba ku gondi. Kuki? Ku Facebook, ku TV. Kyogamba wandabako? Eddoboozi nalidde. Olitegeereddewo eddoboozi? Ku ssimu. Nga kubidde? Oba n'ennamba obadde ogiina? Tuddawa? Ekitegeezo kitegedde mmaze kukubira. Yadde tangambye ne obadde omanyi ki? Omugwiriddemu wa? Ku ddoboozi nga mbuwatwani
omukubye n'eddoboozi. Kati omugambye bw'owulira eddoboozi n'omugamba mpulidde nga ani ye mumpitaani oli omuwala gwenfaanana. Oli omuwala gwemutera okunfaananya gwe bayitaani? Nze nkuyita wa surprise. Wa surprise nga wamu nga tebabimanyi. Kati gye tulaga alabika owulidde eddoboozi ate n'omukubira omubbireko. Simukubidde naye ajja kutegeera kubanga amanyi gwatagana bwe buzibu. Kati akumanyi era gwagenda? Namugambye ngenda genda mulabe. Kati anti laba ekyo genda kukola bwe tuti gwe tuyansooka tukweke muno tumulengere nze ntugende n'ekirabo kino. Gwe tusooke tukukweke muno binyuma like it's fun bibeera just si mu bubi nebirina engeri gye binyumamu. Tubutuuke waali nga gwe weekwa nawe wennyini obe surprise kuba jagamba nabadde nninza oli kati ate banaye keeke ebirabo tulina ebirabo bye bingi biri eyo. Lengera keeke bweti. Wow. Yes. Kati waliwo naawe ekirabo ekirala tojja kukirabye naye olabika waba abikugambyeko. Yakugambyeko ku birabo. Ola yadde tangambye gwe. Dayira. Namugamba gwe olina sente tositugulira tukolere tugulire. Gwe yamugambye. Wamugambye tolinamu sente tugulireyo ku bbaawo keeke. Nagamba gwe kakana naawe. Okitegedde. Nensiriga kati awo ekirangambye nno omukyala agenda okukubira omuntwalireko ewa Ambrose amutwalire keeke. Akaali. Kati olwo kitwale nti nzize kukyala wuwo nkugamba teeba. Owaayo nsanyuse ngoze wa muganda wange kati. Anti kati tugeze watyanga twakuyitiddemu nga njagala kugamba nti muganda wo naye nga surprise iyo. Banage onguddemu. Kati teeba nti omwami wo yatutumiza. Munanga atutumye tagwa mba sister si friend wabula mwami husband to be. Awo kafu. Awo bizzeeyo. Awo bagera kukyayirawo. Kalabba. Mba nfuse balenda bakugondi n'atankana naga. Nze mbula nagwe. Naye kyeŋŋamba kubaako omugo otyo fiirwa. Ate kati oyogera omukyama ate nga siye. Anti kati gw'oli oba omanyi ne bw'oba obayina omutuufu oba omumanyi. Bonna baba batuufu. Tebaba batuufu ale bonna tebaba batuufu. Anti wabaawo gwoga owaayo oba oyo agenda agende. Anti kati ojja kwogera oli gwogamba yaliwo bwemba njogera oli awo agenda agende kumbe gwogamba awo agenda agende yabitaddemu. Anti kati sokke kasita gwoba oyina gw'osigazza gw'oti ofiirwa. Nze biba bifu. Bonna oba obaagalawo. Sibaagalawo. Kizibu okuteeba nga naye kale waliwo wobeera ng'oli awo mumanyi ono asobola okukikola. Ogeragera ino ga kati kino ani asobola okukola kino. Waliwo mumanyi ate obuzibu oba ogamba ono yasobola okukikola nga yamanyiza obikola ate ng'oli atabikola. Kwolwo nga yakupulaaningidde nga yagala kisinga ng'olwo atiise shifa akamotoka. Gomanyi bw'oyinza onnyumira mu kamotoka nga bw'oli wano ng'okavuga ng'okayingiza ekkubo. Antaddemu emotoka nga surprise ya motoka. Okitegeera? Kano oyogera ekikyamu. Oyogera omukyamu aginona. Oba omanyi abantu naye ekituufu oba omanyi. Oba omanyi waliwo wogamba kale emmotoka egende naye nze yoono wange. Kyekyo ne munnaffe kye yakola yalonda teba ye muntu we. Okitegedde naye buzibu kwagala mmotoka ate nga munnanga agireese naye tokola ki. Bwe buzibu obwo. Naye tebiba mu bubi. Surprise birungi. Kati gomanye essanyu lye tubaddeko bwankubira shifa oliwa aŋŋambye mbuno we ziwera 10 oli akuvaawo bambi baby tannasala keeko olunaku lwe amuyita no Mr. Right. Gomanyi bw'osanyuka nga mulamu wa kwagalira brother wo. Okitegeera nga bw'omanyi ayogera bulungi nga bw'omanyi naawe abayaaye abawala baafuuka bayaaye. Omuyaaye era ng'akwagala nga toyina sse.
omuntu wakwagala bwato nga toyina ssente. Nga toyina ssente n'akwagala. Mu butuufu bw'ole muteeba oba otugamba ki? Abanswaziza. Bw'alema muteeba aba akuswazizza nnyo. Naye sisuubira. Kubanga olwedde yakola ekyasingawo nagamba uno si muganda wange yatuuse. Yakola ki? Nyomezaako. Omuganda we yakolayo akatiisa. Omukozi oyo omukazi Lydia yakolayo kaki? Birabyo okusemanyi bakiyita kino gundi program eri bamukeme layira nze ate ebyabwe bye si byakkema kyova nza ng'eshifa nze ndyokke ne Mr. Right wange zize obana zibba zize munange Mr. Right yamweyitira yange eshifa nze mweyita Ambrose mweyitira Mr. Right ate nze kyenjagala ku bakyala bakitegedde waba yagala omuntu we akola ebintu nga bino kati abakyala bafuuse creative era abakyala batali creative abantu bagenda batwalako abasajja obutakoleyo mwami kamuli gobikola tozaayo ozze ettaka ku kiswa ekiswa kiriko ettaka atozzeeko ampa gwempa yanti kyeŋŋamba nze mpozaasaamu ebyo onotoolako n'omuddiza nti wali abatakikola ekyo omwami akuwadde miliyoni 5 10 tosobola kuggyako mitwalo 5 omugulireyo kasaati ka perfume tolaba nga kiba kibi kati omwami akuwa ssente omwami akuwa ssente ate era agwira ne maduuka okwenoonyeza engoye gwe alina obbikola naye maama nga tuli mu jjaamu kati ne Ambrose ajja mmuwa gondi Lydia yayagala muntu we nga bw'ali mbasabira abeere bombi kubanga obasabira amwagala Lydia ayagala omuntu kuba wakwagalira brother wo bwotyo okitegedde bonga bomanyi emisege gy'e Kampala bawala bafuuka bayaala agamba nteeka gundi wendaba kati akwagalira brother nendoza ne brother we atwagala naffe ba team Lydia nemba nemwina jamu weno jamu wene ekawempe alinga wakulwe Masaka bade manyi tukyabulayo kinene semakula bagambye naatera oweta awetera wa wali ku poliisi waliwo ekikubo ekyambuka Wambogo wali wadde oŋŋambye nti ojja onsange wano nange nabaze omukyalo omulinda watuukiramu nkwenonera oyinza okunniiza bambi nze omanyi omuntu ng'ali awo tasuubira pulaani yebowa nemuleta akitegeera kati awo katutuukeyo omwana wattu bakikoze JK gift hampers bwentyo nno bwe mba mu mmotoka nga ŋŋenda neesunga nsanyuse wetera boda gyeva waliyo gate naye bagigala kati tusokke gwe mugamba ddeyo gy'oyagala wano we watali wala kamale gamba Lydia nti ndi naawe ategedde nti nkulabye kamugambe tituyingira ewa Ambrose tugenda yingira muno semakula paaka gendako maleka semakula kyukamu otunule eno bwe bate sitiika batya nga ali bweru wali biki Lydia ono shifa yogerako nnyo mukwano mpuliranga gwe yeebase wanje ompulira nkuwulira okyusa wanje okyusa munnange mulamu w'essimu yavuddeko sinnamufuna
twatuuse we yatugambye essimu teriiko. Katugenda kukola tutya kuba simanyi kuba tomanyi n'ambulozi gy'abeera. naye nga yangagirira manya yansindikira location. Yakuwa location ye. Bomba location yo nenjigende. Naye kati waliwo wano gwembuuliriza ayinza obba nga amanyi kamukuwa omubuuzeeko. Waliwo akasomero. Lindako waliwo wanaŋŋambye nti ayinza obba abamanyi kamukuwa omubuuzeeko. Lidi. Tanji. Mula, how are you? I'm full of surprises. Ndabye alabika abiraba nnyo ebintu ebyo kuba otuukira okukwata eddoboozi. Mugamba naawe oyo omukyala adirivalinga keeki. Era azze amanyi gwajja osinkana kati wali tukukuta n'obukamera tabulaba n'agamba nze naye nkwekira mukyala surprise naye nga tatutwale keeke ya Mr. Right kubanga ntunudde bwe nti mu geeti ye mwe tufeesinze tutuuse ewakaawe naye ngenda sooka nkweke Lydia. Sorry mulamu wo. Mulamu gwani mukwano. Josephine nasooka nkweke Josephine naye katulengeze mukatuli wali tugende otunengeze enju. Kale okay. Gwe bireke ebisigadde bitulekere simu eddako genda kumanya kiddakaawo. Kale kati tutolaba ebigere baba birabye dda wansi wansi baba baba okulabye dda jangu baby wagali katolaba olaba omwana waali anti nyabuuza mwana oba gyaliye bamumanyi tebamumanyi sembera yani oyo ali mu saati ya chekiti oli akutamye n'ekidomola si yeye kati ye abamanyi kati yasulawa olaba akasuka we kali era olugiro olulwawo wakati awo mu kasonda eno saidi si luno eri saidi awo olaba waliwo olujo olunene lwetulaba kati awo oluddako nkitegedde bulungi kati bwe tuba tulaga kati oza gyali tomukubira kangende nkonkone tomukubira How are you? Omanyi lwaki? Bale njasoma kuladde yabeere ku oli aleme kukuba ssimu. Ayinza okuba essimu n'amulabula. Semakula. Jangu tuteeke wali keeko. Ayi ndabako kufulu. Kekise katebe. Ate gwe njagala kwenda konkona. Sabala lebeka. Kasonda. Embali. Bwana bweyimbya.
surprise. Happy birthday. Tusonyiwa okuzuukusa. How are you? Fine. Happy birthday. Ndoza tuleko wano. Tutuleko waneeno. Deta keke yaffe. Je baleko ssebo. Kale, happy birthday mnange. Obadde mutulo. Toyina pulaani yonna ya kusala keeke. Bade sibina. Bade mutulo nga ndebasemu. Bade mpuliranga mutulo gumaluma muko. Bade olyango omutulo gukuluma noweebakamu. Neebakamuko. Yenze Shifa. Nzija munene nderivalinga omuntu n'antuma Shifa munaaye twalira omuntu ekimuli mutwalireyo ka keeke surprising. Sanyusa okukulaba Shifa. Sanyusa okukulaba okusanga mukulu Ambrose. Okukulaba alaba awo obikola. Kyokunda balaba nga mbikola Sanyusa okukulaba nange okujiwange. Ozaani antumye bw'oba otera okundaba alaba nga mbikola era enkola yange ogimanyi. Ozaani atumye Shifa. Akutumye teeka okuba Kiri Lydia. Ani? Kiri Lydia. Simanyi kankube essimu. Lwaki g'osuubira? Nze mutima gwe guddukiddeko. Abeera ludda wa? Ali mu maanyi. Kankube essimu tulabe. Hello. Hello. Yes, nti natumye Shifa bamuyita Lydia. Lydia ani? Kiri Lydia. Yogera nnyo. Yenze mukwano. Munaaye gwasuubira okubanga yatutumye ne mubuuza lwaki nangamba omutima munnange gwe gumugamba ne mubuuza aliwa nti ali omaani kati gwe gwani omutima gwe kati gwani mukwano yange Lydia. Okay, kati mugambe byonna bye wandyetaaza omugamba. Wali ampulira. Bannange. Naye yogera nnyo akuwulira naye yongeza ku ddoboozi. Baby nsanyusa nnyo. Ampulira. Mpulira hani. Baby wame, how are you? I'm okay. How are you? Okay. I'm really happy. Sinaga nsula chikulaga naye. Okay, ensonga lwaki nkoze surprise eno. Mumpulira. Mpulira. Njagala kimanye nti mwagala nnyo yebale kumbeererawo yebale kubeera good advisor. He's my two-in-one. My husband and he's almost a dad to me. So thank you so much for always being there for me. And thank you so much. I always appreciate whatever you do for me. Nagambe, you're a heavenly sent wife. Ye heavenly sent wife. Omukyala eyasinga okuva mu ggulu nga wa Ambrose. Nesiimi. Nga kana kayimba nga nesiimi okamanyi? So just know I love you so much. Thank you so much, and I promise I will always love you too, baby. Wanji? Ate nno singa ewamu ekigambo wekikulubula ng'oteekawo akayimba. Anti kusinziira ku buli kigambo ky'oyogera ebisooka n'ebisembayo kayimba.
nesiimye kayimba. Hello. Akosikamanyi. Okay. Hani. Hani bakuyita. Wangi. Zenkuleteddeyo kano kaleeta. Kyokambulooza abadde ng'omusirise. Oluganda simanyi bulungi naye. Abadde nga atalina bigamba akuyimbidde akayimba okawulidde. Kawulidde kaleeta. Konna nkakuwadde kako. Okay. Nange neŋŋamba baby manyi bikawujomera. Baby manyi obalala. Abasinga okulala. Babakulaga bisirina. Osuubiza ne banekukoze. Njagala amazinga n'omukazi. Kubanga manyi nti omwoyo gulisigala gukulandira nabwendeba nsingisibula. Neyayizanye mukwano. Kati abatalina abatwagala tuli bakukiraba. Bizibu namwe mulina ababaga. Era naye maama bizibu si byangu. Naye kyokka weebale nnyo mukwano weebale yonna. Naye weebale naye kwagala habbi wo ne habbi yeebale kwagala. Amina. Kano okomawo ddi? Okomawo ddi? Ndi mu kkubo, I'm on my way. Ako nno kayimba nno. Yanguwa kubanga bibuuza. Nako kayimba bibuuza. Naye shifa. Mulamu atutudde mu nnyumba. Nandibadde ngisala naawe. Eno keeki nandibadde ngisala naawe. Mwana naye nga nja kusawa yonna nkusalako. Kankulinde inshallah tulabe. Amen. Otherwise njatereka ebimulike nakulabiranga kati. Kimulisa ssente. Sisita wo nno kati atulemesa okituusa ng'agamba ebikoola bino. Ng'alina ebikoola bino by'ayagalako ebyo ebyekinyaanya. Nange. By'ayagala. Hani. Wangi? Bannange sina bigambo bwe nsobola. Simwete ddala akambe n'essowaani kusala keeki. Okaleete? Jangu. Tulagayo. Kokaleete. Jakagambe kale. Akambe n'essowaani n'ekibiriiti. Nkajuzi. Lwaki teyakugambe surprise nange mbitegedde by'omugembo lwaki tonkaŋŋambire mbitegedde byamugamba. Lwaki tokaŋŋambire? Your gift. Nange mwendi. Anti sumulula tulabe mulimu kagundi. Jamu tulabe kintu. Ebiringa bibye. Surprise. Batwetere kambe tusale keke n'essowaani n'ekibiriiti. Wamula. Mula. Nange birthday bannange nga nsanyuka. Majja. Omulabye omukazi azezalinga keeki. Mulabye nze nakugambye onange onsapurayizinga. Naye nze yange nagivuddemu emu. Sikyo? Eri mwangu. Alewe bale kukola tububu. Sowaani yetubuzeeko. Katuyiye wano sowaani tsoke. Katuyiye. Anda amasanyu ga kututta tetukyawulira. Omwami wo muwuulu sowaani munju temuli. Era wano ekipapula kwe tugenda okusaavingira keeke. Bonna jja ng'otegeka essowaani. Musamba temuyedderemu. Wangi teri wadde sowaani.
Nakambe tuteyazise ku neighbor. Yakane suwani tujije wa neighbor kati. Tegeera. Baby omwagaliza kayimba ki? Kayimba ka radio call .9 ka unknown prosper. Kenyini ko muyimbidde? Kalite muyimbidde ka Liam voice. Nkozi radio call bakayimba batya? Hello. Bakuyimba. Taba kutumira kona. Osuze ngone tendo woza. Oya yo mutima lunane. Kagonja gange chori wala radio kasubira jewolira. Kwensinzi dokutumira. Ogenda norayo jelyo yolimba. Kochumani nebunda kwa waki kumisinga. Okay. Hani nawe omwongera yakayimba akamusiibula? Akange. Kayimba. Ekintu noonyona akayimba kemwagaliza akalungi. Naye nze kimmanyi nalonda. Akayimba ka ani? Nomuganda wa Kamiliyoni bamuyitaani. Palaso. Nalonda namala. Sirejjusa. Already honey, kobononya kayimba simanyi rhythm yako bulungi naye nkenjoyinga when it is. Mbu yalonda yamala tumira ko munange fe tusaleke ekiya. Inga kono. Wanji? Akole ki? Akayimba mpategere. Simanyi yako. Mbajja kanonyaka kusindikire. Tweyongeddeyo ne kino kirabo kyo kibikkule kirabe. Nakyo kibikkule alabe nti tusize ekirabo. Banange hano ekinkoze leero kubanga badde sisuubira hani ndikwebaza ntya bannange. Oh my God. So nkwatiriku wano gwe wakwata bintu. Bannange hano ekinkoze wala. Ibino mbifunye. Simanyi kyendikolera hano. Naye nkusuubiza kimu. Kwagala mpaka kubanga tewali akuvuganya mu bulamu bwange. Teri bannange ate bye twagala abakazi butabana batuvuganya. Kyogamba teri amuvuganya. Talina amuvuganya. Ate era akyogeredde ku mpewo za Baba TV. Togidigaze. N'enkwe ezo ne tukutama mbu tuli. Nebinzigwako ate oli weeyogeza kati. Ani togidigaze. Sister Tuze n'agamba bannange tanswaza n'atateeba. Bannange mbadde sisobola ate nga lwaki simuteeba. Mbadde sisobola butamuteeba. Kuba gw'oyagala omu bw'ati. Munnange yenna yakuyitaani Mr. Right. Tubadde tukunyumyako nga Shifa mune Mr. Right yabeera kawempe yampa location. Bannange. Naye kuba ekifaananyi. Mumanyi ko mwenna nze atanyumya nti nze muddugavu. Soko kweseye tukubemu awo ne Shifa kubanga tufunye chance ne mulaba nako. Badde sikulabangako live naye nakulabako awo kuki. Badde nekwesa eri mwawo nga nkutamyawo. Abamu baga Shifa kiroto kya ntiisa. Bannange mu butuufu. Daba ekifaananyi. Mata. Otaddemu ka beauty. Kati ani akuba. Simu ekuba ekifaananyi temanyi ya tigi. Okay, baleese wanje. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege.
nawe okutuuka kwewange nenkulaba nako naddala okunnyaniriza nziza ndi bwenti nzize nekweka amabulooka omuntu yafulumye n'agamba shifa kirooto kyantiisa ono ayagala kukola ki wano ng'alaba bannange nsanyusa nnyo mwebali leero katonda God has been on our side naffe wano we tuli tuba tusanyuka bivuddemu bulungi nanza neyanzeege era munneebalize nnyo mukyala wange mwagala nnyo tewali mulala singa okwagala naffe we tuli anti tewali mulala surprise zino zinyuma abantu ng'oli kwalaali ne sister wangambye sigendanga gyali sitwala surprise talina gekyaya ne mugambe kyeza baba bampa akamotoka nkaleete nkalekeyo tayagala agambe sijja talina geswaza abingabiddemu advance ebiraba nti abamu babingabira nti shifa tojja tubikuwadde biriire eyo bwe baŋŋamba alo ndeetanga biva wa Lydia wanje tukukubiddeko sweet otumireko luli obadde ovuddeko bebi esimu agisiimye nnyo otumira bebi wayu ne muula And of my siblings, I told me to go with friends and during and look first in Bagalanya. Kale mukwano bagambe beyongera olaba Baba TV biri kwa alaali surprise your loved one Sunday saa 10 kale sweet bye wantegeredde ku kiroboozi nga nkukubira essimu neyita wa delivery anti nono twamulimbye ono antegedde waneeno nga ku last minute ate tuse emmotoka ne muwamba ne muga teri kukubira ssimu kula oluyingide ntumuwamba nakyo nakyo kibadde at last ntegedde era naye kikusanyusiza lwakuba nti tosobola kulaba mutima gwa muntu naye olwabaga shifa tetuganye ebirabo bireese era tusiimye naye tabudde ate tutaba naani tutabula naani oba wabubaka kyabo abagamba nti no surprise zino nga naddala evudde wa mukyala oba mwami wo kirooto kyantiisa batuweera obubaka bw'obeera n'ababiri oba basatu tuula onoonye mugowulira omutima gwe gwagadde kyenzize ŋŋamba mulamu waffe nti bonna tekisobola kuba kyenkanya oba gotayagala kufiirwa ogenda n'oyo gotayafiirwa nogabala mwesootinge kwagala bingi bikuleetera ebizibu actually nange byali bimbaddeko sinza agamba nti amwanenyumiza byali bimbaddeko naye ate sadvising ate balala ate bibeera kyakutuukako bakubira akasimu ne bakukema naye ate tekwali kunkema neyogeza nga abimanyi olwo nteeba buteeba nedda bamala ne beesanga omulundi gumu ono nono nga tebeetegeera kitegeera wali mu kifo ne beesanga ng'oli autu ku social media okwo actually kankyogere nti oba ku social media bakweki Facebook whatsapp kati baba bali mu WhatsApp group omu n'atandika aleeta olugambo n'awulira banne ekitegeera n'ayogera nti akakasenti yakulina so it wasn't a good experience so I wouldn't advise my fellow men or ladies okubeera n'abasajja nga basatu oba bannano n'olemerwa okulondamu ng'owulira oyagala noonyamu omanye nti oyo kati gwe walondawo n'ogamba Lydia naye kwaba abeesanga Lydia teyaliiko yasanga entalo ziwedde alina abafiirwa bonna nabeesonyiwa abamu bankyawa abamu nabakyawa so naye nga tebalwanisa Lydia omanyi abakazi baba bakyaya ate balwanisa omupya abazze ate nga bamulwanyisiza wakati tebakyaninako ki kuba gwasalawo nasalawo nalonda namala naye bino binyuma baneetigi bababuuliridde omuntu aboogu omu tekina kyekikuggyako omululu gwaki okitegi tekituufu tonsanze mu nyumba yange nga weebase mulova birthday yo kati singa obumukaze ne kagamba kanzije nkufumbire kanzije njoze engoye ate bwajja okoza engoye afunayo byalekawo ebibye naye olwokuba nti taliiwo sister wabadde shuwa era kirungi era amanyi nabitumirako era nembivaamu nembyesonyiwa era bamubulira true story
nti mune natomerako buli kimu kyonna yali akiraba yakujajinga yali abiraba byatuukawo ng'abiraba byonna abiraba. She was your friend by that time? She's my friend and she has always been my friend. Before nga biriyo birimu era yali Since my childhood, she's my friend. She knows everything. She knows my story. I can't hide out. Have you met with her? With the Lydia? Not yet. Sister, oh, yes. Yeah, mbadde manyi Lydia. Yeah, abadde abimanyi since our childhood. Yeah. Era abadde akimanyi kuba ye omubuulira ekituufu. Buli kimu ekibaawo, every experience njimugamba ne mugamba, you know what I've gone through. Beesanze mwana kati beesanga ne beetegera baakutabukira ggwe oba baakola bati? I tried but gezako kubeera so rude to me. I was like, you know what, if you're to stay you stay, if you're to leave you leave. Bombi n'obagamba oba mwembi mwetegedde oba musigalawo musigalewo. Yes, and one of them nagezako atuuka kuleeta ne mugamba it's okay. Kati wandibakoze otya nga bombi bagaye ffe mbi tukwagala tusigala? No, still era ne bumutandika olutalo, at the end of the day omu akola ki, omu apowa. So yes. Kati gwe wetaddeko oli mulwana olutalo gwe muveemu ogambe bebi nze ngenda kusigala oli yalowooze mbu nno muyeekera babiri. By the way, engeri gy'oyogeramu singa tewabivaamu ebyo tewandi tusharing the story yo. Si birungi n'akamu. Naye past ekuguroominga to the person you are now. Singa tuwamala biyitamu tewanditegedde bubi birimu ne bw'abaani yandikwadvise nze wandimaze kufuna that experience. I was confused kubanga buli omu namulabanga ng'omulungi. Naate bombi obagala kyenkanyi? Kale bombi oba tubagala kyenkanyi obaako buli omu ky'omwagalako. Nsanze ono kambuuze buli kye nayagala edda mbuuza buli omu bombi oba obagala kyenkanyi? Nedda. Buli omu obaako ky'omwagalako nayinza okuba akusanyusa mu kiri oli akusanyusa mu kiri. At the end of the day bikuwa stress. Toli bimalayo ebisanyusa era n'enkyo ojasanga. So bw'oteeyimirira n'ogamba okay. Olina omwagalako ebibi bye n'ebirungi bye ate teri atalina bibi mbu ye ali perfect. Yes, naye ono she's a heavenly sent wife so namala. Naye nga nti Lydia nkubuulire omusajja gwamuyina yamuyina omusajja munnange amuyina because asobola osharinga byayiseemu kubanga bino eno show eri ku TV like ate obimanyi naye bw'aba like nga confidently asobola okunyumya story ye n'agamba ebyo byaliwo it's past kati so kati mune Lydia toddamu kubuusabuusa in case I don't know baabuusabuusa simanyi naye ffe twazze kukola birthday surprise gye baali baŋŋambako nga leero nga 6 nembeera nga date nagiwandiika ewantu so kati simanyi naye sisuubira nti era alimu okubuusabuusa kuba teyakindaga akutrustinga. I also trust her and I love her so much. Yeah, I love her extremely. Tasobola tewali bwe nsobola kimulaga mu mutima. Yes, ate nsanze mu butuufu ndi mukoowu kubanga gukuluma abadde webase nedda like nsanze ndi mukoowu abangambe wa relationships. Wabikola n'okoowa. So I'm already at the point where nga mpulira nga naye kati olaba watuuka nga wabikola n'okoowa ate n'ofuna atandika obutandisi. Yes, naye kyemmanyi nti no she's so loving and caring. Ate ekirala atya Katonda ayina n'empisa kubanga she promised me talinoba kakibe ki. Yes, she promised me talinoba. Kale bwe tuba twagala ne tugamba nti tetulinoba naye waliwo ebitagumiikirizika kati ngattagattaako tebibaako kuteesa era nange sijja mugati kati wama tebinyuma kuba namwe kyotayagala kukola tokikola mulala kyemba nnoonya tikiriyo. Waliwo abaami abatera okugamba mbufe abasajja kyatutondera it's a must n'abakazi baabwe ne bakikkiriza it is a must. Mune omusajja alina okusajjalaata weya nange buli omu alina engeri gyakikwatamu omuntu kyotayagala bakkole. Anyway sijja kwansalinga on their behalf naye nze kunze I'm already there. Bangi nnyo. Tumirako mikwano gyange mwenna, tumirako Richard Ekabowa, tumirako Mwebazi Fred my brother, tumirako Byamukama Fred, ntumirako sister wange webali kujja kumbeererawo Josephine nandyamu olukwe afuuse mu Babylon leero. Kati no mukuteebako naye asanyukiddemu anti atuuse nga naye ali ku pressure.
bwangamba shifa kamukubire nti tomukubira mugaye tokuba simu nga buli waginyiga nningizayo tokuba simu abadde manya agenda kunkubira akugambe munnange Lydia yatumye bano bannange naye kasita Katonda asobodde okunya. And she's proud of you by the way. Amanyi nabiyitamu nembikoowa. Gwaliko baby naye nga tusale cake. Cake yaffe egamba happy birthday my love Mushabe Ambrose, and this cake is from Bake For Me bebagikoze erabise bulungi era nga bannange ekimuli kino kiva ku JK Gift Hampers era nga mbagamba bwe muwulira love story y'omwami ono yagamba nze byonna nabikola n'enkoowa ninze baby wange baby wali Oman mulinde show mugenda giraba agamba omubwati ali settled mwabagamba mbu surprise mbi simanya ate shifa kiroto kyantiisa he's happy sicho yali happy kati nabawo mulamu we n'agamba sister we agambye nze tojjanga shifa ebirabo ono naye ebirabo byabimpadde angambye shifa naye bammotoka mbikuwadde tobireetanga ye sister mulamu waffe omulungi bwatyo bwagambye so katusale keeki yaffe to celebrate these two. Oli ku Baba TV onakulwa Sunday sawa 9 ez'emisana mpaka sawa 10 ku Saturday eragibwa Sunday main show neddibwamu ku Saturday oreggulo ziba sawa 11. Yes. Mubereko nga mulaba shifa. So genda ku YouTube tekamu nsomagayo surprise your loved one show bebe kuyiseko je yongeze ku YouTube channel yaffe tekamu unyise omwagarawo surprise your loved one. On contacting otya oita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 ze number ziri ku screen okitegedde nze sanyo lyennina. I'm happy. Muswadde it has not ended in tears. Timu kwagala byononese bino bambi nedda tebyononese. Ate nabagamba you never know where you're going to meet your husband. You never know where you're going to meet your wife. You never know where wogenda okusanga just a friend akufukira oluganda. You never know okitegeera. So nze no shot jakanya baleetera naye nga era naawe ali eyo mukwano nga omusajja aganya abuze goyina akulumya omutwe gotomanya wa Katonda munne wagenda okuleetera omuntu wo mbagala nnyo era nga twebaza aba JK Gift Hampers okuteeka mu ssente nenkugamba nti ne Bake For Me beba sponsorinze programs affe genda bala kuva ku meka owezeze meka. How old are you now? 34 kale tugenda kubala 34 3 2 10 sembera nti ogenda sala keki yo 10 5 4 3 2 1 0. Singa waliwo abatuyimbira happy birthday tumuyimbire happy birthday dear Ambrose. Happy birthday birthday akantu kali wanga kafuwa tekamala munange toyina abo bayinza kuyimbira si jango sale keke ogabira abagenyi. Tubagala nnyo, we love you so much. Kola anoka ku Baba TV tugamba nti obusoga bukole ki tige obusoga bukole ki okay wanje obusoga bulayire kyawazinga afunvuwe tweyanziza okay kabasavinge keki yaffe naye nze mbagamba nti bye bye bane bye bye. Okay naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.